السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبعد. إنا لنفرح بالأيام نقطعها. Kituufu mbuno bulamu obwensi tusanyuka nnyo olw'ebiseera ebigenze tukuza birthday buli lunaku lonna olugendo oyisenga lumu maaso noga nti alhamdulillah lunalwo olunaku nalwo lumaze okubeera nga lugenda wa kullu yawmin madda yudni min al ajali nekyo otamanyi buli lunaku lwonna olugenda lukowoola kubeera ng'odda eri Allah lukowoola kubeera ng'ofa buli kaseera konna konna kakuyitako oba ssaawa oba ddakiika kakowoola kubeera nga ogenda kubeera ng'ofa nabwe kityo fa'amal li nafsika qabla al-maut mujtahida beera ng'okolera nnyo obulamu bwo bunene obwensi nga tonaba kubeera ng'ofa ng'okoleramu kubeera nga washibwa Allah akusiima beera ng'okolera obulamu obuddako buli obwo mu maaso ng'okola washibwa Allah kubeera nga akusiima kubanga lwa nsonga ki fa inna ar-ribhu wal khusranu fil amali okugonnomolerwa okubeera ng'ofuna ebyengera okubeera ng'ofuna ebirungi ebingi ku nsi kuno n'okutuuka mu maaso ga washibwa Allah ng'oli bulungi olina kubeera ng'okola oba kugaana kubeera ng'okola bw'onaakola ojja kubeera nga ofunamu ebirungi. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu atugamba nti irtahalati dunya mudebera ensi tumaze okubeera nga tugikuba omugongo tugirese mabega tune gye tulaga warutahalati al-akhiratu muqbila naye ate gye tugenda enkomerero etuli mu maaso etwekiise amakulu ensi tugikubya amabega ne gye tugenda mu maaso tugenda kubeera nga tusinkana washibwa Allah subhanahu wa ta'ala nti wa kullu wahidatin minhuma banun ife ensi n'enkomerero buli ensi erina abaana baayo ne akhira erina abaana baayo nabwe kityo fakunu min abna'i al-akhira mubeere abaana b'olunaku lw'enkomerero mubeere abaana ba akhira wala takunu min abna'i dunya temubeeranga baana b'abantu oba temubeeranga baana ba nsi eno lwa nsonga ki fa inna al-yawma amalun wala hisaabu kubanga mazima olunaku olwaleero lwakubeera nga tukola teri agenda kubeera nga akubuuza ku ekyo ky'okoze wa gada naye ate olunaku olw'enkya hisaabun wala amal kugenda kubeera ng'obalibwa teriyo kubeera nga okola milimo nabwe kityo mbuno obulamu obwensi bwe tuwangaalira batwagalako kimu kubeera nga tukola milimo nakubeera nga tufaayo nnyo kulaba nga tulongoosa beera mulongoosa. Umar ibn al-Khattab mutani we gwayita Abdallah radiyallahu anhuma Allah berenga abasiima agamba nti nno nti ensi eno gye tulaba kun fi dunya beera ku nsi eno mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amusibirya ebigambo amugamba nti wange gwe mutabani wa Umar kun fi dunya beera ku nsi kuno eno ka annaka gharibun ng'olinganga mugenyi ng'olinganga yazze okubeera ng'okyala kikakasa obulungi nti omuntu yazze okubeera ng'akyala taba na programu yonna yonna gy'ateeka gy'agenze kubeera ng'akyala byonna byagala okubeera ng'oteekateeka gy'olaze olina kubeera ng'obikola wuwo naye oba oyagala kubeera ng'obikola ku bugenyi tekisoboka kati amuga nti beera ku nsi kuno ng'olinganga mugenyi bwe kyonna kyonna ekizze beera ng'okisimba bakuwa amazzi ku bugenyi gw'onywa bwe bakuwa emmere alhamdulillah bwe bagikumma era olina kubeera ng'ogumiikiriza kana bwe kyono ku nsi twajja ku bugenyi era namuga nti awa abiri sabiri oba omuntu asala ekkubo bannaye omuntu asala ekkubo aliyitamu mangu olw'okusonga nti babeera nga bamutomera nabwe kityo tuli mu nsi muneeno naye lwa nsonga nti nno tulina gye tulaga twajja kubeera nga tubeerawo n'akaseera kati nnyo kubeera nga tulongoosezaawo sotuuka amaaso ga washibwa Allah ng'atusiimye idha habbati riyahuka faghtanimuha bw'obanga okyalina chansi ey'omuyaga gw'obulamu okyalina chansi ey'amaanyi g'olina beera nga omuyaga ogwo ogukozesa bulungi beera ng'okozesa obuvubuka bwo beera ng'ofaayo nnyo okulaba ng'okozesa obuvubuka buno bw'olimu kubanga fa'uqba kulla khafiqatin sukunu buli kyonna kyonna ekijja n'amaanyi kigenda kivaawo kituuka ekiseera ne kisirika abavubuka agaba amaanyi gakuwaga gagatuuka ekiseera gasirike obenga tokyalina maanyi nabwe kityo wala taghfala anil ihsan fiha tobeera ng'ogayala okubeera ng'okozesa omunyaga guno ogwolina ogw'amaanyi ogw'obuvubuka ogw'obusobozi ogw'obulamu tobeera ng'ogayala okubeera ng'okozesa chansi eyo babugagga beera ng'obukozesa bulungi lwa nsonga nti okyalina amaanyi kubanga fama tadiri sukunu mata yakunu tomanyi sirikaako kugenda kubeera kutya tomanyi Allah butya bagenda okubeera nga komekereza bulamu bwo bunene obwensi tobeera nga yokuntaliza ku bantu beera muntu asalawo okubeera ng'olongosa muno bulamu obwensi beera muntu akola washibwa Allah okubeera nga amusiima tuna gye tulaga tosanyuka wanga lunaku lukuyiseeko birthday tuzicelebratinga naye manya nti nno wallahi lunaku olugenda terugenda kubeera nga ludda dumtum fi riayati llahi wa amnihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.